mutulage nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomolebwa mutulage yamukomola bandage nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomolebwa bankomole alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tukwaniriza nate ku Dawa TV Uganda olutimbe egegadde nga tugenda kwanukula omusajja afuuse ekizibu ku social media, omusumba Pastor Bujingo, nga ndi wamu ne Sheikh Shahidi nga nsaba abampeere ku salamu. Abebitiibwa abalabi ba Dawa TV Uganda, kansooke n'okubalamusa n'ekiramuso ekisinga byonna ekyatuweebwa Mukama Katonda eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusajja ono social media ndowooza yamunyumira nnyo kamala obukamazi, engeri gy'afuna zi likes ne zi comments, kyova olaba alumbagana nnyo buli kiramu, obusiraamu abulumbye ebbanga ddene. Naye katusomese endiga ze, yasabye obujulizi nga Nabbi Muhammad akomolebwa. Yasabye ekiyitibwa obujulizi, ayagala bujulizi. Yagamba tiwali bujulizi ng'akomolebwa. Yaliko ku nkungaana ezimu mu kibuga awo ne basaba abasiraamu obujulizi nga tebabulina. Naye oli wa mukisa nti olunaku olwaleero ogenda kubulaba. Naam Sheikh. Neyanziza mukadde wange Sheikh olw'omukisa guno omulungi okubeera nga tuyambako ku bannaffe oba oliawo abatuuka ebyokwogera nga bibaweddeko ne badda eri obusiraamu. Kuba basiraba nsonga lwaki omuntu abeera mu kkanisa ng'ali mu saaviisi, ensonga ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate neefuuka topiki mu kkanisa. Teyakomolebwa ni yamukomola, obwino yabula. Sirowooza nti yandibadde ensonga mu kkanisa. Naye era ffe ng'obusiraamu bwe butusomesa tetujja kujolonga, tetujja kuvuluga, because we have rules of engagement. Bw'oba osomye mu Qur'an sura 16 ya 125 tubuulira nti bwe mutuusa okwogerezeganya n'abantu bwe batyo mwogere nabo mu bulungi. Hikima wal maw'izatu hasana. Kati amaw'izatu agali hasana tetwetaaga kuvuma muntu, kusoma busomi bwino eyisebo. Obujulizi bwo tubulina kubanga omusajja agamba abatiza lwa nsonga Yesu yabatizibwa ate naye kennyini n'abatiza. Kakati temuyinza mugamba kukomola oba kusiraamuka nga tewali bujulizi nga Nabbi Muhammad akomolebwa, kubanga Allah tawulira sala ya muntu nga si mukomole. Ensonga y'okukomolebwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obwino waali seeka bwino waali nga bwe yamusabye kituufu yakomolebwa ye ani yamukomola waali. Era ndowooza omuntu yenna nga mukkiriza ye yandisoose n'alaba mu nzikiriza ye mu ddiini ye yeegamba ki kukomola, then n'alyoka akola ki ajja eno. Naye bw'osanga ewe wennyini bw'osomako mu Luka 2:21 mukantandikira eyo ku sayidi ye Luka 2:21 ng'emugamba nti ennaku 8 bwe zaawera Yesu Kristo gwakkiriza gwagoberera nga yakomolebwa ku lunaku olw'omunaana. Kugamba kyewuunyisa okubanga Yesu we yakomolebwa n'agaana yokomola, ate munayagala akomole nga Nabbi Muhammad obujulizi bumaze okulabika nga yakomolebwa. Tekuba kubuzaabuza ndiga. Okwo kuba kubuzaabuza, era naye aba akimanyi nti abuzaabuza alina byagala okukola ki? Okuyisaawo. Kubanga bw'osoma Matayo 11:29 Yesu yagamba mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze. Teyabagamba kuyigira ku Nabbi Muhammad, yabagamba kuyigira ku ye. Bye yakola nabo bakole ki? Babikole. Bye yabayigiriza bakole ki? Babikole. Naye kati baba yabagamba ye yakomolebwa, ye yakomolera nga nnaku 8, lwaki tebakola ekyo ye kye yakola gwe bagoberera gwe bakkiriza? Yatuuka n'obagamba ati nakola omulimu gumu nammwe mwenna mwewonya. Yesu Musa kyeyavaabawo okukomola si kubanga kwa Musa wabula kwa bajjajja. Ne ku Ssabbiiti mukomolenga omuntu bw'akomolebwa ku Ssabbiiti amateeka ga Mukama galimenga okusoba.
munsungu walira okubanga nafuula omuntu omulamu ku Sabbiiti Yokaana 7:21. Omulembe guno kyewuunyisa okuba nti ne science discoveries zonna ne advantages oba merits oba ebirungi ebiri mu kukomola omuntu omuyivu gwe tutwala nti muyivu mukulembeze w'abantu okuyimirira mu nkuyanja y'abantu n'agamba nze sikomolebwanga era sijja kukomolebwa mpaka bwino ng'akoze eki naye ng'ate eno gavumenti yagifuula police buli musajja kola ki akomolebwe olaba weema tenti nga bazitadde mu tawuni buli mu nsonda omusajja yingira bakomole bwereere olw'obulungi obuli mu ki okukomola kati ekyo kyokka kyandibadde kimumalira nga teyeetaaga kwetooloola ate seeka bw'osomako mu Bikola by'Abatume 15 olunyiri olusooka egamba teri muntu ayinza kuba mulokole okuggyako nga yakomolwa wange esebo 15 emu bw'otakomolwa ebyokweyita omulokole biveeko eyo vasa ate yunga nkulu buli eyayita omulokole owuliriza ekyawandiikibwa kino alina kukomolebwa tosobola kubeera mulokole nga toli mukomole esebo wagadde katusomere Bikola by'Abatume 15 layini esooka seeka eyo mukkiriza ngisome awo abantu ne bava e Buyudaaya ne bayigiriza abooluganda nti bwe mutaakomolebwenga ng'empisa ya Musa bweri temuyinza kulokoka kati olunyiriri luno yandibadde alusomera abagoberezi be mu kkanisa nti abaffe Bikola by'Abatume 15 emwe tugamba bwe tubanga tuli bakulokoka tulina kukomolebwa buli ali wano mu tenti nga si mukomole si mulokole tenti nga bagitaddewo dda wali gavumenti abasawo bazze dda free of charge oyingira bwingi ne bakukomola n'ogenda ewaka olyoka obeera omulokole olyoka olokoke era n'omusumba mwennyini yeeyita bweyisi si mulokole kuba yakakasiza nti takomolwanga naye ng'ekyawandiikibwa kigamba bw'obanga oli wakulokoka osooka kutayirira Allahu Akbar ate si ekyo kyokka bw'ogenda mu lubereberye 34 layini ya 8 paka 24 ekulaga nti omusajja atali mukomole okuva edda nedda tebaamuwanga mukazi era kasita bakuzuulanga nga toli mukomole bakuggyako omukazi tokkirizibwa mu nsomesa ya Bayibuli okuwasa nga toli mukomole kyova olaba n'abatali bakomole ku njigiriza ya Bayibuli tebagenda kuyingira ekibuga ekitukuvu tebagenda kuyingira mu Sayuuni tebagenda kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda abatali bakomole okukomolanga kukulu nnyo mu Bayibuli Isaaya 5:2 olunyiri olusooka teri alinnya mu bwakabaka bwa Katonda nga si mukomole 5:2 layini esooka egamba bweti mukkirize nyisome kubanga bwino yo nange ansusseeko zuukuka yambala amaanyi go ggwe Sayuuni yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo ggwe Yerusaalemi ekibuga ekitukuvu kubanga okuva leero temukyayingiramu mu ggwe nate atali mukomole n'atali mulongoofu omala kukomolebwa noba ng'olongooseddwa okuyingira ekibuga Sayuuni ekigenda okukka nga kitangaalijja ku lunaku olw'enkomerero teri akirinnyamu nga si mukomole musumba olinda ky'okukomola ebyo tebabisomesa ebyo tebabyogera nako oyo bwino tebamutunula namu bw'ogenda mu luberebere 17:9 Katonda we yaweera Ibulayimu ekiragiro ky'okukomola na buli musajja yenna aliddawo oluvannyuma lwe abeere ng'akomolwa ebyo baabivaako anoonya kya Nabbi Muhammadi lwaki ajereegerere akakkanye alowoozese bali abali wali nti nabbi teyakola ki teyakomolebwa era bwino takola ki taliyo so nga ate yandisoose kutunula Bayibuli eyo yemugamba ki ekyo yakivaako naye ffe tujja muyamba kubanga obusiraamu bwino akola ki bwino waali bwino yakaladda ate eddiini y'obusiraamu etukuutira kusoma si bintu byakukkiriza bukkiriza n'otambula n'okola ki n'ogenda era seeka nja kusaba tugende ku bitabo bino ebitabo weebire ebitabo byo nga library namba ebitabo tugenda bisoma waliwo ekitabo kino Ar-Rahiqul Makhtum ekya Mubaraka Furi tujja genda ku page ya 71 tuwulire
bwino Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakomola era ani yamukomola bwe kibanga bwino wali omusumba tumulinda akoleki akomole feke nyine tujja mutayirira kubeerere page ya 7 paragraph eyesembayo ku page awo seka jobo tusomera ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب yo heading egamba ki المولد okuzaalibwa kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam و40 عاما قبل النبوة kakati tulabe bwe yamala okuzaalibwa kyekyaddako tusomere paragraph yaffe ولما ولدته أمه mama wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okumuzaala أرسلت إلى جده عبد المطلب n'atumya eri jjajja wa Nabi Muhammad ayitibwa Abdul Muttalib تبشره بحفيدة amuwe amawulire amalungi ag'okuzaalibwa kw'omuzzukulu فجاء مستبشرا omusajja ono jjajjaawe Abdul Muttalib bwe yagafuna amawulire n'akomawo nadda ewaka najja mustabshiran nga yena akamwenyumwenyu kamujjudde essanyu limujjudde ery'okuzaalibwa kw'omuzzukulu ودخل به الكعبة n'akwata omwana ono n'amutwala n'ayingira naye mu Kaaba ennyumba entukuvu ودعا الله وشكر له n'asaba Allah era ne yeebaza Allah olw'okuzaalibwa kw'omuzzukulu واختار له n'amulondera اسم محمد erinnya Muhammadi وهذا الاسم era erinnya lino Muhammadi لم يكن معروفا في العرب lyali terimanyiddwa lyali si lyatiikirivu mu Bawarabu وختنه wangi وختنه n'amutayirira يوم السابعة ku lunaku olw'omusanvu كما كان العرب يفعلون nga bwe yali enkola y'abasajja Abawarabu الله أكبر Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agende mu kitabo ekiyitibwa الرحيق المختوم ekya Mubaraka Furi ku peegi 71 bino mulide Abdul Muttalib jjajjaawe ye yamutayirira ku lunaku olw'omusanvu era n'amuwa erinnya Muhammadi fenno tulina omukisa nti neyamutayirira tumumanyi naye yatayirira Yesu amumanyi ebyo tebabimanyi ate seeka ekyo kitabo kimu kandeeta ekyokubiri Allahu akbar omusumba mutuule musome ebitabo ono Siratu Rasul ebyafaayo ebya nabbi eya Dr. Mustafa Muradi page 88 page 88 awasookerawo page ogulu heading egamba ki ikhbaru ekibuuzo ekiri awo yahudu njagala kibuuzo bilailati maulidihi hal khutina hal khutina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam abaffe Dr. Mustafa Muradi bwe yali awandiika ekitabo kye Siratu Rasul ku page y'ekinanamu8 yateekawo subheading hal khutina Rasul sallallahu alayhi wa sallam abaffe omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakomolwa kyekibuuzo kya muganda waffe n'abalala bangi abaagala okumanya kituufu yakomolwa oba nedda tugamba ki wawarada anna Abdul Muttalib obwino yajja nti Abdul Muttalib khatana an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yawm as-sabi'a yakomola yatayirira Nabi Muhammad ku lunaku olw'omusanvu Allahu akbar Abdul Muttalib yakomola Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku lunaku olw'omusanvu wasana lahu muaddiba wasammahu Muhammadan n'ateekateeka ekijjulo maduba emmere abantu ne bajja ne balya wasammahu Muhammad n'amuwa n'erinnya Muhammad Allahu akbar Abdul Muttalib ye yamukomola Siratu Rasuli Dr. Mustafa Muradi Allahu akbar ekyo tekikomaawo mbadde manyi omukomekereza katwongereko tomutte busiseeka kino kya luzungu obwedda tusoma Luwarabu abantu bayinza okugamba nti
abo bali ku katemba waabwe. When the Moon Split, a biography of Prophet Muhammad compiled by Safiur Rahman Mubarak Furi, page eyabirimu kuliko heading ki omutwe gugamba ki? Muhammad is born. Muhammad is born. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azalidwa. Bwe yazalibwa kye kyaddirira, tusomere paati awo. Believing his grandson would grow up to be highly praised, jjajja w'omwana ono ng'amaze okumulaba n'obubonero bw'azaliddwa nabwo, n'alaba nti omwana ono ajja kuba wa kitiibwa, ajja kuba wa njawulo, ajja kuba wa nkizo. Abdul Muttalib named him Muhammad. Abdul Muttalib jjajjaawe n'amutuuma erinnya Muhammadi, which means eritegeeza he who is praised. Oyo ow'ekitiibwa, oyo gwe basuuta. In keeping with Arab tradition, nga bweri enkola ey'Abawarabu, he then shaved the boy's head n'asala enviiri z'omwana and circumcised him on the 7th day. Ako kaddemu. And circumcised him on the 7th day. Era n'amutayirira n'amukomola ku lunaku olw'omusanvu. Oluzungu oluwulidde. Ebyo byonna bitabo. Tusomye ebitabo bimeka? Bisatu. Byonna byogera ani yakomola, lunaku ki, myaka gyali emeka, myezi gyali emeka, ennaku zaali mmeka. Jjajjaawe Abdul Muttalib yamukomola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mwana muto wa nnaku 7. Ate mwatu bwe twogera ebyo, abantu abamu balooza nti biyinza okuba nga bikoma ku oyo yekka. Obusiraamu diini ngazi. Waliwo ekitabo kino Fiqhul Ibadat bi adillatiha fil Islami ekya Hassani Muhammadi Ayub. Wogenda ku page eye-19, page 19 wandiika nange, etulaga omusomo gukwata ku kutayirira. Tayiri obusiraamu bujoogerako ki? Okukomola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabusomesa nga agamba kikukomola. Yorere tumulabye amaze okukomola naye yasomesa ki kati kukomola. Kubanga omutenzi okuloza nti kale mubuleese ne bukoma ku ye, kikoma ku ye yekka. Naye ye yasomesa nga agamba ki? Tusome hadithi eno. Soma hadithi eyo. Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala, oyo sahaba yitibwa Abi Hurayra atugamba, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasomesa yayigiriza nga agamba, khamsun min al-fitra, ebintu 5 bya mu bubumbwa. Soma ekyokubiri. Omukkiriza tayawukana nabyo. Tayawukana nabyo. Ebintu ebi 5 eyo nsomesa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekyokubiri agamba ki? Al-istihdad, point eyokubiri. Yesooka then eyokubiri. Wal khitan, eyo yennyini okukomola. Point ziri 5 nefo olw'obudde ne point gye tuliko tuli ku ki? Kutayiri. Era mu hadithi eyo empanvu erimu ezo ensonga 5. Ensonga eyokubiri agamba wal khitanu. Era omuntu yenna nga musiraamu nga mukkiriza tayawukana na tayiri, alina okubeera ng'akola ki? Ng'akomolwa. Eyo nsomesa ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Genda ku page eya 21. wano wennyini. Awo tubadde 19 kati genda ku 21. Essebo. Wansi awo waliwo subheading ki? Hukumul khitan. Hukumul khitanu. Abaffe obusiraamu bulamula butya? Ekyo kitabo kiyita Fiqhul Ibadati bi adillatiha fil Islam ekya Hassani Muhammadi Ayub. Page 19 woba otandikira. Awo neyogera kukomola. Obusiraamu bwogera ki ku kukomola? Kati wanetubuuza hukumu obusiraamu ennamula y'okukomola eri ki? Waliwo ebigambo bingi ebinnyonnyolwawo. Genda ku page 23. Ngende ku 23. Waliwo hadithi 2 ezisookera ddala awo. Ozimpe. Hadithi 2:23. Wabi hadithi Abi Hurayra
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله مسيمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت النبي صلى الله عليه وسلم يسوم سال يجري زناغامبا من أسلم omuntu yenna kasita asiramuka kati nga nabbi nga muganda waffe omusumba bujingo oba omuntu yenna bw'asiramuka man aslama omuntu yenna kasita ayingira eddiini y'obusiraamu kasita agamba nti ashhadu an la ilaha illa allah falyakhtatanu omuntu oyo alina kukomolebwa omuntu oyo alina kutayirira omuntu oyo alina kukomola eyo nsomesa ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpa hadithi ey'okubiri eri awo hadithi eno egamba al-khitanu sunna fi rijal awo al-khitanu okukomola okutayirira sunna eno sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallam fi rijali abasajja bayina kukomolebwa sunna ya nabbi sunna kwe kukola nabbi kiyakola ki kiyakola kubanga nabbi yakomola nawe bw'okomola oba okoze sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ebyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yabisomesa yabituyigiriza nti buli musajja alina kukomolebwa bannasayansi bakazuula jjo wano obulungi obuli mu tayiri naye yabituyigiriza dda emirembe n'emirembe myaka 14 emabega obukulu obuli mu tayiri United Nations yakakizuula wano World Health Organization yakakiraba Ministry of Health Uganda bakabiraba kwe kuteekawo tenti ezo weema zoolaba naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yabisomesa dda yakomola nayigiriza buli musajja akomolebwe buli ayingira obusiraamu era bujingo bwasiramuka kati tayiri seekayo tuveeyo tetulina budde tumwebaza okuba nti yatutakudde n'atutankula kubanga atuwadde omukisa okumufuula olubaawo abantu basome waliwo ne kino the concise presentation of the fiqh of the sunnah and the noble book ekya Dr. Abdul Azim Al-Badawi ku page ejja kuba ya 3 yo egamba ki kyo kigamba ki ku kutayiri 3 circumcision the prophet said to a man who embraced Islam the prophet said to a man who embraced Islam Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba omusajja eyali ayingidde obusiraamu cut off the hairs genda osaleko enviirizo genda omweka enviirizo of the time of unbelief and get circumcised zobadde nazo nga tonnasiramuka and get circumcised era otayirirwe nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba omusajja ono nti genda osaleko enviiri era genda bakutayirire genda bakukomole eyo nsomesa nabbi sallallahu alayhi wasallam mwenyine yakikola era nakitusomesa nakitukuutira mu mwaka kiraba wano mwaka kitegeera wano nti tayiri erimu obulungi naye nabbi yabisomesa dde ebyo singa mumukkiriza ne mugoberera enjigiriza ye singa ensi eri bulungi singa tetulina wasiwasi kirira Ibn Abbas stated that Ibn Abbas yagamba nti 7 are sunnah acts ebintu 7 bya sunna for the 7th day of the child's life omwana nga awezeze ennaku 7 naming the child omwana okumuwa erinnya circumcision n'okumutayirira Ibn Abbas atutegeeza nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaola ki yasomesa nti ebintu bino omwana bw'azaalibwa naweze ennaku 7 kikulu nnyo kola ki nga mu bintu ebyo circumcision okukomola kirira ngende maaso although each of these Abu Hurairah narrated that the prophet said Abraham was circumcised after he had become 80 years old. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mwattu ng'ayigiriza abasahaba n'abalaga n'ekifaananyi nti Nabi Ibrahimu yakomolwa ng'ali mu myaka 8 years okukomola tekutandikidde ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era ekyo kikwataganira ddala n'ekiri mu bayibuli yaabwe mu lubereberye 17 okukomola kwa Nabbi Ibrahimu. Allah said to his prophet thumma awhayna ilayka an ittabi millata Ibrahima hanifa era twakubikkulira gwe Nabbi Muhammad goberera enkola
ya Ibrahimu, eddiini ya Ibrahimu okusinza Allah yekka. Era sebo waliwo hadisi ey'okubiri awo bw'okkirira, waliwo hadisi ey'okubiri. It is recommended that the circumcision take place on the 7th day after the birth. Jabir narrated that the Prophet had the aqiqah of Hassan and al-Hussein. Kati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalina abazzukulu be babiri, Hassani ne Husaini. Bano batabanyi ba muwala we Fatima. And he had them circumcised on the 7th day. Bwe yamala okubakolera akiika abazzukulu bano ku lunaku olw'omusanvu ne babatayirira after their birth, olunaku lw'okuzaalibwa kwabwe. Eyo njigiriza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Teyakoma kussa mu nkola naye yatayirira n'okutayirira n'abazzukulu be n'abatayirira, ate n'alagira n'abakkiriza nabo batayirire, n'abakkiriza batayirire. Oyo bwino yakala. Era abadde yeewaanira mu kubatiza nti Yesu yabatiza ye kennyini n'abatizibwa, ate kennyini n'abayigiriza ne yabatizibwa. Ekyamuleetera okukkiriza Yesu Kristo. Ekitabo nsoma kya 6 kino kati. Bino yansuseeko bannange. Ekitabo kansome eky'omukaaga, A Guide for the New Muslim by Jamal Zaraboza. A Guide to the New Muslim. Nsomera ku page 6. Si yali omusiraamu omupya. Kakati eno guide omusiraamu omupya kyajja kitanga teyagirabako. Page 6 waliwo heading yawe egamba ki? Other deeds. Bikolwa ebirala related to the act of embracing Islam. Omuntu bw'ayingira obusiraamu waliwo bye tumusuubira. Page 63 egamba ki? Kuba bingi awo. 63 egamba bweti circumcision, okukomola. Negamba ki kukomola? In some of the narrations that mention the Prophet, peace be upon him, telling the new Muslim to remove his hairs era bwino wali Islamic days. Nabbi yagamba omusiraamu omupya okusalako enviiri ze. The individual is also told to be circumcised. Era n'omuntu oyo ne sahaba oyo eyali asiramusa omupya n'amugamba genda okomolebwe. N'olwekyo omusumba fesi tujja wano kulekaana. Tusoma busome bwino, tusomye ebitabo 6 byonna nga biraga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakomolebwa, nani yamukomola. Arrahiqul Makhtum ekya Mubaraka Furi page 71 bwino wali. Ekya Siratul Rasul ekya Dr. Mustafa Muradi bwino ku page 88 bwino wali. Ne tugenda ku The Moon Spirit ekya Mubaraka Furi eky'oluzungu page 21 bwino wali. Ne tugenda ku Concise Fiqh ekya Dr. Abdulazim Badawi ku page eya 3 bwino wali. Ne tugenda ku Fiqhul Ibadat bi adillatiha fil Islam ekya Hassan Muhammad Ayub ku page 19 paka 23 bwino wali. Ne tusembyayo A Guide for the New Muslim ekya Zaraboza ku page 6 mpaka 63 nga byonna biraga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakomolebwa, jajjawe Abdul Muttalib yamukomola ku lunaku olw'omusanvu nga wezeze ennaku meka 7. Era Nabi sallallahu abazzukulu be n'abakomola n'abatayirira n'asomesa buli musajja kola ki okukomolebwa okutayirira. Obusiraamu bulikiriya ng'ekyo kya bubumba kya butonde omukkiriza tayabukana nakyo. Esebo andi kakati abasiraamu tumanyi tutambula n'obujulizi kakati gwa busaba oba weesimidde era ng'ogalinnya gye gava seeka obujulizi. Ebitabo bino bye tusomye 6 kiyinza okuba si kyangu buli omu okola ki okubyakisesinga, naye buli omu omukuutira agenda anoonye Qur'an enzivuunule mu Luganda eya Abdurazak Matovu suratu Al-Bakara
aya 138 ffe twayise neyaffe yino ffe katubalagemu yaffe ne buli ayinayo eyiye enzivunule mu Luganda ne musumba bujinga asobola okugifuna anywhere agende ku aya 138 ekirungi abasiraamu yatugambye mikwano gye tafsiri yayo tulaga nti obusiraamu omuntu aba yagadde okubuyingira alina okukola ki alina okubanga akomolebwa Bakara 2:138 obusiraamu bukakasa ku muntu okunaaba n'okukomola singa yagadde okubuyingira. Bwatyo Nabbi yalagira omusajja Sumamati bwe yali ayagala okuyingira mu ddiini y'obusiraamu okugenda okunaaba, bwe yamala n'asaala akabiri, olwo Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti kulongoose okusiraamuka kwa munnammwe. Era bwe kityo Nabbi yagamba ku kukomola okutayirira nti okukomola tteeka lya dda, naye yasooka okutayirira yali Nabbi Ibrahimu yeekomoza mbazzi ng'aweza emyaka egy'obukulu 8. Era sebo omuntu yenna ayina tafsiri ya Abdurazak Matovu Qur'ani eyo enzivunule mu Luganda osobola okugenda ebigambo ebyo n'okola ki n'obyesomera nga mu tafsiri awo ekakasiza ddala enyonyola aya eyo 138 sibghat Allah wa man ahsanu min Allahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Era ng'atunyonyola bulungi nti Nabbi yasomesa obusiraamu omuntu kasita abasiramuse kimukakatako okunaaba n'okukomola n'okutayira. Eyo njigiriza Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Seka nga tukweyanziza nnyo social media ebadde yakutte omuliro abakkiriza abasiraamu nga bayomba buyombi. Tusaba Allah tabaraka wa taala atwongere okumanya. Tukweyanziza okubanga ssebo otufisiriza yakadde nojja oluŋŋame abakkiriza n'abatali ku nsonga y'okukomola. Nsaba otuwa ebigambo bye bisembayo n'akalowooza eri omusumba saako n'abatuula mu tenti ye nga bamuwuliriza. Akagambo akasembayo nja kubasaba ab'ebitiibwa mwenna abatulaba ku Daawa TV nti ebigambo bingi bisaasaana ku social media naye nja kubasaba mubeere bakakkamu ate mutunulire omuntu byayogera bwino ayina waamugye. Singa ayina waatusomedde nti mu kitabo bwe kiti bwino agamba Nabbi Muhammad teyakomolebwa, it would be okay. Twandigambye nti ayina waakoze eki naye yalinga ku nkuŋŋaana ezo ez'abakaayana ezaamutanulanga abasiraamu bababuuza obujulizi tebabulaba. Era kirungi bwino tumuleese yabuuziza Nabbi Muhammad ng'akomola ani amukomola, byonna tubireese katusuubire agenda kuddayo bw'aba wa mazima nga mwesimbu addeyo abagambe nti bannaye bwino namukoze eki namulabye era enkya ngenda kutayirira nammwe mugende mutayirire. Allahu akbar. Bannange message eno mugitambuze mugituuse ku musumba oyo saako n'abamugoberera. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara min amthalikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.